Omubaka omukyalo wa DCI Luuka era nga minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Esther Mbula Kubuuza Mbayo asabye abakulembeze b'Ebusoga obutatabiikiriza byabufuzi mu nkulaakulana zonna ezeeteddwa gavumenti. Tujje politics mu development. Nze nkiikira abantu b'e Luuka. Interest yange y'ejjinja kulaba nti Jinja City ekulaakulana ereebera bulungi. Bino abituukiddeko mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze bano ku woofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala. Olukiiko lwetabyemu n'abaliko abakulembeze Busoga. Ekibuga ky'Ejjinja kye kimu ku byasumusiddwa okufuulibwa ekibuga era ng'abakulembeze bano bakubaganyiza ebirowoozo ku bigenda okutunuulirwa mu alipoota gye bagenda okuwandiikira Paalamenti. What went wrong that is making Jinja okuba nti tekola ki tasawundinga nga Jinja bwe yali. Lwe lukiiko luno ate nga tuyita mu Busoga Consortium. Ssentebe w'olukiiko olugatta abakulembeze Busoga era nga minisita omubeezi w'obwegassi Frederick Ngobigume ayogedde ebirungi Mukama byegemulira ebitundu bya Busoga wamu n'amakolero ebimu ku biwadde Jjinja enkizo okufuulibwa ekibuga ekyetongodde. Okukola emikago wakati wa Jjinja n'ebitundu ebirala eby'eggwanga wamu n'amawanga ag'enjawulo. Ekyokubiri okutunuulira Jinja City Master Plan. A city that has not less than 15% of the land it occupies dedicated for industrial development. Agambye nti kati balina okulaba nga bateekateeka bulungi ekibuga kino nga n'ebizimbe ebikadde ebyazimbibwa abayindi n'abafuzi b'amatwale bigenda kumenyebwa songa ebirala bijja kusigalawo ng'ebijjukizo. Zimbe agagago ga Department of Properties tugambye bagajjawo naye bwe baba bajjawo tulekewo ebizimbe ebiringa ebikola by'attractinga tourists. Anthony Mukulu ayongedde okuttaanya ku nsisinkano eno. Yaffe tujagala tugizimbire ku tourism, tugizimbire ku industry, ate n'ekirala okiraba nti Jinja eri strategic nnyo. Twetaaga omuntu bw'ajja okukyala ku source of the Nile tabeerawo dakiika 10 n'agenda. Peace Navuga yakusakidde Gwe mu Kulabukedde TV.